mawuti anti atena yafudde kati anagenda okutta abantu nga Kalangwa avuddewo nga yabadde abatta eyo diversion. Kalangwa mulamu tasobola kufa kwa Museveni Katonda. Anita Mungu watu yatugamba yali ku mukolo n'akwata omuzira wakati mu kamera n'agamba nti akabonero ko musalaba gano ge makulu gaako mulinya lya Katonda kitaffe Museveni ne ya mwana mutabani we Muhozi ne mwoyo mutuukirivu. Ngongamba mu Kalangwa yafudde mutujje mu diversion zammwe. Twagala tusiriwa lyako fe twagala buwanguzi fe byabaka matwagala DR forms za fe tewaite mugenda kukola kitujja ku mulama gwa kubanja DR forms komwerangirira obuwanguzi omutafuna DR forms Museveni ko yalayirira nti awangudde zitaliiwo ekyo kye kinene kisinga byonna bye mulowooza kokola zembabuli amazima kala atobo okumanya te tusobola kuva ku mulama ne mukeere nti ne mutubikira omugenzi nti yafudde Nemuganti tetuna chakola omugenzi katumubikire ensi oboli abantu batwale bamaleko ku wiki namba nga bajaganya olwokufa kwa omugenzi newe mutubikira omugenzi nti kituufu ddala yafa tetugenda va kubanja buwanguzi waffe byabaka matwaga DR forms Museveni kwerangira nti awangudde ensi yaffe bonabona lwebyo ensi yaffe yali badde yakyuka ddanga 17 Januari kasinga tuli mu nsi mpya ne mutusibeko mu kisicha mwe kikadde kye muononye ekijjudde obutemu obubbi obuli bwenguzi obulabbayi muli awo mutuzanya katemba mu mukwata bali banguzi ani akwate muli bwenguzi Katonda kwata Museveni obukuta bali benguzi awusobola kwata ababbi Katonda kwata Museveni oganti obukuta ababbi okwate ababbi oleke ogwe babbira uchonga nti osobola okugoba enswera awali ekiwunya zino bozigoba endala nga zijja zino ne bozifuira dumu ne zifa endala zijja empya kitegeeza nti ekiwunya kyo ino okujjawo ayagala okulwanyisa buli kyonna ekikolobero ky'ala mu Uganda obutemu obuli bwenguzi obubbi abi stage nga goino okujjawo ekiwunya kye tulina okujjawo twalonda olulonda olugoba ekiwunya mu nsi yaffe byabakama n'otubba ne muturepinga ne mutwala obuwanguzi bwaffe mwatujjako embuzi yaffe by force mwatulepinga kati mutusirwa lyako mumutubikira Kalangwa muli mukuzanya filimu za muli mukuzanya diversion mutujja kumulamwa tetujja kukkiriza twagala DR forms Museveni kwerayiriza ekyo kye awo tuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazima gali nti tewaliwo kye mugenda kukola mu Uganda nga kinene okusinga okwerangira ku buwanguzi bwe mutafuna ekyo tubabuulira amazima ebyo nebiri mu happeninga mu ggwanga lyaffe okuva ngena kuzo mwezi 15 lwe twalonda Januari mpaka lero nebikyagenda maaso byonna bi happeninga olwansongeji kweka katika ku bantu abatabagala ababakowa abatabalondangako gotosobola kungamba nti omusajja azadde mukazi namusulira omwana muyenkanankana n'omusajja alepinza omuwala omutata netuuka mwatulepinga kino kinene kimwatukola kinene tubabula mazima newe munakola mutane munaleta diversion za Kalangwa anti afudde tetugenda kuva ku mulama gwa kubanja buwanguzi bwaffe proffe tukimanyi Kalangwa tasobola kufa mutulimba Kalangwa afatya nga Museveni Katonda wa NRM eriyo wa NRM asobola okufa Kalangwa guwe gwa kutta ye byokufata birimu aina kutta busi gwe mulimu gwe katato atta muntu gama wuti anti atena yafudde kati anagenda okutta abantu nga Kalangwa avuddewo nga yabadde abatta eyo diversion. Kalangwa mulamu tasobola kufa kwa Museveni Katonda. Anita Mungu watu yatugamba yali ku mukolo n'akwata omuzira wakati mu kamera n'agamba nti akabonero ko musalaba gano ge makulu gaako mulinya lya Katonda kitaffe Museveni ne ya mwana mutabani we Muhozi ne mwoyo mutuukirivu. Ngongamba mu Kalangwa yafudde mutujje mu diversion zammwe twagala tusiriwa lyako fe twagala buwanguzi fe byabaka matwagala DR forms za fe tewaite mugenda kukola kitujja ku mulama gwa kubanja DR forms komwerangirira obuwanguzi omutafuna DR forms Museveni ko yalayirira nti awangudde zitaliiwo ekyo kye kinene kisinga byonna bye mulowooza kokola zembabuli amazima kala atobo okumanya te tusobola kuva ku mulama newe mukeere nti ne mutubikira omugenzi nti yafudde nemuganti tetuna chakola omugenzi katumubikire ensi oboli abantu batwale bamaleko ku wiki namba nga bajaganya olwokufa kwa omugenzi newe mutubikira omugenzi nti kituufu ddala yafa tetugenda va kubanja buwanguzi bwaffe byabaka matwaga DR forms Museveni kwerangira nti awangudde ensi yaffe bonabona lwebyo
ensi yaffe yalibadde yakyuka dda nga 17 Januari kasinga tuli mu nsi mpya ne mutusibeko mu kisi kyammwe ekikadde kye mwonoonye ekijjudde obutemu obubbi obuli bw'enguzi obulabbayi muli awo mutuzanya katemba mumukwata bali banguzi ani akwate muli bw'enguzi nga tonakwata Museveni oba okutta bali b'enguzi osobola okukwata ababbi nga tonakwata Museveni oganti oba okutta ababbi okwate ababbi olekewo gwe babbira ukyonga nti osobola okugoba enswera awali ekiwunya zino bwozigobawo endala nga zijja zino ne bwozifuira dduumu ne zifa endala zijja empya kitegeeza nti ekiwunya kyolina okujjawo ayagala okulwanyisa buli kyonna ekikolobero ky'abalala mu Uganda obutemu obuli bw'enguzi obubbi abi stage nga gwolina okujjawo ekiwunya kye tulina okujjawo twalonda olulonda olugoba ekiwunya mu nsi yaffe byabakama n'otubba ne muturepinga ne mutwala obuwanguzi bwaffe mwatujjako embuzi yaffe by force mwatulepinga kati mutusirwa lyako aina kutta bussi gwe mulimu gwe kati atta mutugamba butya nti ate naye afudde akola mutya ne munaleta diversion za kalangwa nti afudde tetugenda kuva ku mulamwa gwa kubanja buwanguzi bwaffe twaffe tukimanyi Kalangwa tasobola kufa mutulimba Kalangwa afa atya nga Museveni katonda wa NRM eriyo wa NRM asobola okufa Kalangwa guwe gwakutta ye byokufa tabiriimu aina kutta bussi gwe mulimu gwe kati atta mutugamba butya nti ate naye afudde kati ani agenda okutta abantu nga Kalangwa avuddewo nga yabadde abatta eyo diversion Kalangwa mulamu tasobola kufa kuba Museveni katonda Anita Mungu watu yatugamba yali ku mukolo n'akwata omuzira wakati mu kamera n'agamba nti akabonero k'omusalaba gano ge makulu gaako mulinya lya Katonda kitaffe Museveni ne ya mwana mutabani we Muhozi ne mwoyo mutuukirivu ng'ongamba mu Kalangwa yafudde mutujje mu diversion zammwe twagala tusiri walyako ffe twagala buwanguzi ffe byabakama twagala DR forms zaffe tewali temugenda kukola kitujja ku mulamwa gwa kubanja DR forms komwerangirira obuwanguzi omutaafuna DR forms Museveni kwe yalayirira nti awangudde zitaliiwo ekyo kye kinene ekisinga byonna bye mulowoozaako kukola ze mbabuulira amazima kale ate oba okumanya nti tusobola kuva ku mulamwa ne bumukeera enkya ne mutubikira omugenzi nti yafudde ne mugamba nti tetulina kyakkola omugenzi katumubikira ensi oba oli abo abantu bamaleko ku wiiki namba nga bajaganya olw'okufa kw'omugenzi ne mutubikira omugenzi nti kituufu ddala yafa tetugenda kuva kubanja buwanguzi bwaffe byabakama twagala DR forms Museveni kwe yerangira nti awangudde ensi yaffe ebonaabona lw'ebyo ensi yaffe yalibadde yakyuka dda nga 17 Januari kasinga tuli mu nsi mpya ne mutusibeko mu kisi kyammwe ekikadde kye mwonoonye ekijjudde obutemu obubbi obuli bw'enguzi obulabbayi muli awo mutuzanya katemba mumukwata bali banguzi ani akwate muli bw'enguzi nga tonakwata Museveni oba okutta bali b'enguzi osobola okukwata ababbi nga tonakwata Museveni oganti oba okutta ababbi okwate ababbi olekewo gwe babbira ukyonga nti osobola okugoba enswera awali ekiwunya zino bwozigobawo endala nga zijja zino ne bwozifuira dduumu ne zifa endala zijja empya kitegeeza nti ekiwunya kyolina okujjawo ayagala okulwanyisa buli kyonna ekikolobero ky'abalala mu Uganda obutemu obuli bw'enguzi obubbi abi stage nga gwolina okujjawo ekiwunya kye tulina okujjawo